gw'2000 nejjukira ekirowoozo tekijjira wate nekikolerawo twava mabega mu 98 ng'olwo gavumenti eno mu buyinza egamba abantu twegatte buli omu yegattire waali tukolenga eddoboozi eryawamu okusinga erya Ssekinomu so ne tutuula naffe ne tutuula ne bannange abamu we bali abalala baafa ne tufominga ekibiina ekyo era nga tuyambibwako bakansa abasooka kansa ono gwe tuyina okubaawo ne batukolera ekiwandiiko ebbago ne batugamba mulitwale mu gavumenti ebbago ne balikkiriza then ne gavumenti netukkiriza okuba nti tukoze eddoboozi eryawamu ng'ekibiina kyaffe kukumaakuma babaasi driver mu Uganda yonna ebizibu bingi tetujja kubiddamu kubimala kubanga driver wa Uganda bw'oba wagenza okumunoonya ne wava wennyini tewaliiwo twerandiza fekka so bwe twafuna eddoboozi ne tuba nga kaakati tuwulirwa kaakati nze abatuwuliriza mwenna nze siri mwogezi w'abannannyini mabaasi naye olw'okuba nti nze wessiri ate nabo tebabeerawo gwe dereva waatali owa baasi tabeerawo kuba dereva yakola baasi eri ntuula ne bakama bange naddala mu kakiiko akasalawo entambula za baasi nga bwe zinaatambula mu Uganda baasi ezo ze mulaba zirina obuzibu bungi nnyo kubanga n'okugula baasi ogigula taddemu ssente emisolo osasudde omuntu agakitegeera kyemuyitamu ekituufu tutandike kukugula baasi kuno bakama baffe bagula baasi emiwendo gya baasi gitambula $1 nga bwetambula ku katale k'ensi yonna tujja zibala naye twaligenze ku kinyusi nga temwagala kusasula misolo nga sente muzikola kesisi ekyegamba essaawa zino sente muzenkere mwagala zisasula okay kankutemere baasi oba gyoyagala okumanya baasi essaawa zino kanso baasi essaawa zino Isuzu zezigulwa wano e Kenya kubanga kampuni ya Isuzu ey'aba Japan gyeri e Kenya eri ku $18,000 ejja dola olwo oguze chesis kuba bazireeta mu chesis zizimbirwawo Kenya kakati bw'omala n'ozimbako n'osasula $675,000 yes Scania ziri ku $19,000 ng'ogisanze lukangaga tuluyita lukangaga mu lulimi lwaffe olw'ekitransport nedda ezo nkugamba mpya $712,000 ekyo tekimala baasi eyo okugishiipinga n'okugisasulira emisolo okugijja e Kenya oba gyegiguze kati essaawa zino tulinawo eziva e China zo zijja nkolera eddala ebyo byonna awo abasinga bannayuganda mubitegeera kanso mubimanyi neyo emmotoka yo gy'oyina ndabye ekisumuluzo wanze saze nakasumuluzo sikayina nazo bakaleeta buleesi so bwe tudda ku baasi mukama wange bw'omala ogigula ogireeta n'otunuulira emisolo gya Uganda olwetuuse Malaba weetandikira ng'ogijja e Kenya eteeka okubaako insurance n'egijja e Kenya okugituusa Uganda gwe nannyini mmotoka eya Uganda kati bw'omala n'etuuka sebo baasi eyo bw'etuuka gwe togamba nti nze nzaalibwa Butambala eyange enjagala ekola ekibibi nedda tebakukkiriza olukiiko waliwo olukiiko oluli mu minisitule y'ebyentambula lumala kutuula ne bannannyini mabaasi ababadde bakaasangwawo ne mutuuza olukiiko either ne bakukkiriza nti giteeke e Butambala lindamu katono bwe ngula boda yange kati enkyali njiwa omwana muga kati yingira ekibuga kola ne bwe ba taxi ne baasi nedda ssebo entambula gye tuyina nga bwe waliwulidde nti ensi ezaakulaakulana ziyina entambula mu nnyonyi ne mu train zino ez'amasannyalaze ze bayita tube naye Uganda
kye tuyita entambula ya Uganda kiri ku bus ey'abantu ababulijjo kyova olaba bagiregulatinga abakulu nga bwe yagambye etambulira ku biragiro bya ministry ya gavumenti ya transport works and transport so bus eyo esasula omusolo kati eyingidde Uganda egenda ku inspection kujekenneenya obetukidde omutindo ogenda kukubo egenda ku inspection ekolebwa police ya Uganda bwe mala okuyita IOV ne bakuwa ebiwandiiko n'ogenda mu ministry ya transport bakulage basi yo enetambula etya mu ministry ya transport kati ntandise omusolo council mu ministry ya transport emmotoka esasula kye bayita PSV sticker bus miliyoni emu n'ekitundu omwaka tebakoma ku ekyo babala omusolo nti basi bwe beetambuza abantu 6 buli ntebe okuweza abantu 6 entebe eyo munda eteeka okusasula emitwalo 2 buli mwaka kati ne guba omusolo nga guvaamu mu basi yonna ey'abantu 65 akakadde kamu emitwalo 34 ezo omala zisasula olwo tuli mu transport ezo omala zisasula bw'omala ogula kye bayita third party insurance oba police ekuuma abasaabaze ezo bw'oba tozisasudde basi yo tekkirizibwa kulinnya ku luguudo ziringa mmeka oba anti kakati kisinziira kampuni kijooguze police tezifaanana tuziina nammwe muzimanyi wano ziringa nti business za mu nsawo simanyi kanso yasinga obimanya kakati kati basi eri mu 35 ana kubanga mbu polisi bagikuwadde y'abantu bali 6 kati haji kati ziri ebiri ejo income tax ogisasudani alias government esebo kubanga abantu botemede bintu katubitegeera ministry bwe batefunye gundi eyo receipt bate ya banka eraga nti wasasudde income tax bo bagamba egirebeerawo tonnatuusa bisaanyizo okiwulidde ezo zonna sente misolo naye nga bisasulwa buli mwaka kati ekisembayo etteeka ne liyita nga lya ministry ya transport aji katono nnyo nga bino ebyetteeka bino tebinabaawo nnyo tewali misosomera gye musasula anti gyenkuleetera ate ku kkubo kuno sooka olinde kyenkuleetera tukyali mu ministry ya waasi emmotoka eyo bamanufacturers nabo baasituka ne bavaayo abazikola emmotoka zaffe bwe zigenda e Uganda zituukira mu mikono egy'abantu abatazimanyi tetulina nguudo nnungi abazivuga tebazimanyi so zifuna obubenje ekitwonoonera obutale ffe nga baffe ba manufacturers n'olwekyo oteeka okusasula comprehensive policy ey'emmotoka eyo comprehensive policy insurance eya basi nga bwe nakunyonyodde tulina Isuzu Scania ani bigenda byawukanamu naye bw'ogenda mu insurance wano ate by the way insurance zaffe zonna tezikkirizibwa kuwa police eyo ziringa insurance 3 zokka ezikuwa comprehensive kakati osasula obukadde 8 mu 5 mwaka 8 mu 5 kankiddemu comprehensive policy ne bakuwa stiika yaayo buli mwaka era ekyo kyova olaba nti bannayuganda tuzisasudde ani tuzisasudde insurance ekkiriza nti kati ffe tugikavalinga in case basi egudde eweddewo bakuwa mpya polisi eri ekola esebo kakati ogugulidde omusolo guli ku basi obwedde tukyali ku musolo kakati basi bw'oba
tolazeeyo mu ministry okusinziira ku luguudo lwe wasaba nti baduleva babeetaagirawo balage nga bukyali balina ebisaanyizo batuufu bowadde emirimu obakolera contract council abimanyi obakolera contract n'obawa appointment letters olwo kakati ne baga nti emisolo sooka olindemu kakati tulina okutuuza olukiiko nga ministry abakusooka mu mulimu ku luguudo lwe wasabye bagiyita public hearing bayita public hearing ebyo bikolebwa mu ministry ya transport public hearing bwejja ab'e Masaka bakkiriza nti haji basi yo tukkiriza ekole ejje ekole ku luguudo lwaffe babateesaako emikono twamukkiriza jje tubeere ffenna ku luguudo lwawa lwe Masaka oba Butambala oba Gomba oba wa kati n'emisolo ku baasi awo bwe giri kaakati ebintu ebyo bwe bitaba ku baasi nga bwe nkugambye ku nguudo za Uganda tekkirizibwa kutambula kati bino byonna tubikola epakinze era abasajja bali mu transport abo nze mbeebaza nnyo kubanga baagala nnyo eggwanga lyabwe kubanga omuntu w'ennaku zino omuntu okumugamba nti biliyoni ye ya ssente eddaawo etuulaawo okugizanyisa obuzanyisa baaseemu eso emalawo biliyoni okujja obuzzi okujja okugamba nti etuuke ekole kyokka jjukira baasi eyo ejja kutambula eyina saavisi gyekola emipiira gya mmotoka ezo mugimanyi bukadde 2,220 kitundu kisizira ku kika kyoyagala ebyo ne biba maintenance then olina okusasula abakozi kati omusajja bw'aba yawaayo kyova olaba abagagga abasinga bagudde abadde mu transport musajja asitula ekyapa ky'ennyumba yo oba ekyettaka n'akiwaayo bamuwe ssente kati amaze okuzeesa mu ngeri ng'eyo kubanze nkiyita kyeso kati nga baasi ejja kati bagikkiriza nga bagikkiriza ejja bwejja olwo bagiwadde oluguudo kubanga bakuwa kye bayita bakuwa route chart ne timetable yaako oyina okutambula ng'oyina otambulira mu budde bwo n'oluguudo lwo olukuweereddwa obudde bwo bw'oba otambuliramu tewaba mulala lwaki baakikola bati oba ministry nti olw'obubenje nabwo obugenda bweyongera the competition ejja kuba y'amaanyi nnyo mu kkubo tugezajo nsimbudde wano okuva eggulu saawa 3 kati nga wano butandise saawa 3 tewabaawo ndala esimbula 3 tewali ndala ekugoberera mpaka ate 3 kitundu oba 4 endala eryoka egende abaveeri bo bajja abaveeri nabo babeera mu shadows nga bwe zaakolebwa ku nga mu bwongo balinamu nti waliwo ajjeera anti driver era ne management za company ziba zimanyi company gundi esimbula saawa 3 company gundi esimbula 3 kitundu yes naye omusolo oguwulidde nga tetunatuuka ku guno nguwulidde kati basi kati wetukomye wetukomye bagiwadde olukusa ogenda ku kkubo kati eva we parkings kati bw'ogireeta tojja gitikira mu makaago era gavumenti yakkiriza ebibangirizi naddala wano omanyi Kampala ye hub bagiyita hub ey'enkonomi ya Uganda kakati buli kimu kiva Kampala tewali paaka ya gavumenti wano era mwamuulidde omukulu meya w'ekibuga kino ye yasooka okugamba nti City Council teyina paaka sinze mbyogera ye yagamba twamukootinga Mwami Lukwago esebo yayogera ku olwo lwali lwa kusatu lwakubiri yayogera ku radio ne ku television yayogera naye ng'anenya awo mpozi kansooke nzijeyo kano kogambye abawuliriza nti akeegugungo bananyini mabasi tebalina keegugungo City Council ye yasonsonkereza akeegugungo kubanga yajja n'abasirikale baayo ne basiba amapaaka gonna mu Kampala emundu ne zijja poliisi kweri military biki era ne tear gas yavuga
bakuba abantu tear wano ku terminal ya Global wano. Bananyini mabasi tebaletanga kegugungo. Era ebiseera byonna n'omukulembeze Oganga yatuuka okubeebaza. Tibanaye mu b'entambula sinnafuna babbaasi we bantawaanyiza. N'olwekyo ensonga zaabwe muzitunulengamu mangu. So kukikwatagana n'omusolo ssebo bwe kityo kaakati odonga nti Lukwago yagambye nti awo mbadde ngenze ku kya bakiyita gazetted parks. Gazetted parks mu Kampala tuyina Kisenyi the gazetted bus park by the Ministry of Transport. Gazetted park tuyina wano Namayiba. Namayiba bus terminal wano. Yes. Ya gavumenti? Anti kati nzija neyo mu Kisenyi si ya gavumenti. Ya muntu naye nga abagigazetinga. Kati kyova owulira nti ate buli lwesitula nanyini paaka agamba teeka wano emitwalo 5,013. Akwekanyumidde nnyo. Esente ezo ziwulira. Parkings. Buli lwetikka egende. Efulume ku geeti ya paaka eri. Mitwalo 5,013. Buli baasi. Okiwulidde? Kakati omusolo guno mpozi kansa ajja kubirambulula bulungi gwatandika gutya byajja bitya naye batutandika 2018 nga bataddewo omanyi twagenda netufuna obuzibu mu byenkonomi ya Uganda ate bana abayivu ne batalambululira abantu ne bateekawo kye bayita bino bya tendering na kinaki kakati abantu bekwata obutawuni baasi ng'eva wano okutuuka Rukaya n'oyimirirawo ngo wa town council aleta kalisiti toyimiriddewo bwotuuka mu nnyendo bwotyo ogenda okutuuka eri Antoni nga bakulinze babwagala kati sente ezo bwe zabalirirwanga buli lunaku ng'emmotoka efulumya emitwalo kumpi 15 oba 2 mu musolo ogwo kakati bananyini mabasi kwemulugunya ekirowoozo ky'okugamba nti zisasulwenga lumu wekyatandikira tekyafulumira mu Ministry ya Transport. Nti zisasulenga lumu nga zisasulwani. Anti kakati tolaba tendering bwe zajja. Nze kati nga wano ku paalo okuyingirawo wano ku paalo ti osasula siringi 2,000. Kati nga paalo ziringa 20 obeera mu mitwalo meka eno oba 5 ogenda ozigattamu omwezi ng'oli mu kakadde kamu n'emitwalo 2 kati bananyini mabasi ne basituka okwewolereza. Bwe beewolereza through their Ministry ya Transport n'abagamba nti nze nomunaye nze ndi wa byantambula si naye ettaka naki local government yeri mu bya privatization yeri mu byaki eyo ye mukama waffe. Kati ekirowoozo ekyo ne kijja ne kiforwarding mu Ministry ya local government basobole okulaba emisolo egyo ginaasasulwa gitya. Kati mu bumpimpi oba mu bufunze omusolo guno kati essaawa zino ogwaleese ekizibu mwe gwava nga bo bagamba oba osasula emitwalo 3 olunaku mu buli tawuni gy'oyitamu okutuuka gy'olaga ti tuzifunzizza kati zisasulwe buli mwaka tusasule wamu nti wa mu local government kubanga yeetwala wa buli bwonna nti babeere n'ekikapu ekyawamu oba eggwanika eryawamu nti bo nga local government headquarter yejjo gabira ziri local government si mpaka eri wali waggulu nga bw'owulira nti tuwaayo omusolo ate nti ne bakomyawo sente mu LC naye nga nze sizirabangako kakati nakino bwe kyajja ssebo ne batuuka ku kyokugamba nti obukadde 2,040 naye ezo baasi zokka naye etteeka era eryakolebwa mu local council mu local government erifuga ebibuga liri mu urban development authority buli mmotoka yonna baabulako kata n'okuga nti n'owebigere ayita mu kibuga kya Uganda asasula omusolo so kiri mu kkubo kijja ababaasi be basookeddwako ate ababaasi babadde provoked by the way kubanga nga kati totulaba tuli wano tuli mu kwogera bikwata ku ggwanga
naye olina jja n'aleeta emmundu n'agamba tewali afuluma wano ani aba provokinze munne so ababaasi babafosinze okuyingira mu kugamba nti ziyimiridde ennaku zino ze zayimiridde era minisita bwe yabamaze okuwandiika n'abawandiikira okama nga bwaba batuwandiikidde siddemu zikole naye nga kikyaliwo kakati haji bino byonna okubeerawo etteeka biki mubadde tebabategeezaako tebabengeekingako kukidisikasingako nga kansa anteekateeka ayingiremu njagana kana abenga akamanyi temwatuula mukko kubategeeza management yammwe mu bukiiko bwe mwateekawo okulaba nga mutegeera butya mugenda okusasula namwe ne muwa ebirowoozo byammwe. Okusooka nakikutangaazizza nti nze siri mwogezi wa bus owners. Naye olw'okuba nze abakwatidde ensawo ku ssente zaabwe ze bakola nzaani omuduleeva ate nakunnyonnyodde nti nze ndi muwandiisi w'ababasi so nfuna chance okutuula nabo ebiseera ebimu naddala mu nkiiko ezo ziri kulusho nkugambye issue oba obuzibu bwatandika mu 2018 nga batadde emisolo ku kkubo mu nnyenda awo ng'okuyimirirawo nti abantu bafunaako okunywawo ng'owali siiti yazedda so bananyini mabasi bwe beemulugunya ne batandika okiteeka mu nkola n'okiteesaako kyekyavuddemu kino kale kati ampuliza tugenda kufuna mu okuwummula bwe tukomawo ne kanswa tumenyeremenyeremuko mateeka gano na biki yes biyinza okuba nga biri mu mateeka fine naye wakyaliwo obusobozi bw'okwogera kubanga kanswa bwino ndaba yaluma mulabi bwayiro mwebuli wakyaliwo gamba nti ensimbi zikendeereko kitegeeza palamenti irina kuddamu etuule bona bitutegeeza na butya abo basobola okutambuza ampuliza katukomewo katono nnyo oluvannyuma lwa messages zino tugwine eddakiika 10 okutuuka ku ssaawa 4 mbajjukiza abayizi n'abazadde ettendekero lyaffe erya Apple Skills Institute olunaku olwa Monday ne ku Tuesday tugenda kugaba bursaries eri abayizi abagenda okukola journalism ne mass communication. Omwana yina ayagala okukola ku radio, ayagala okukola ku TV, ayagala okuyiga okukwata kamera, ayagala okuyiga okubeera munnamawulire addako jangu tukutendeke ku Apple Skills Institute mu lusoma lwaffe olwa September intake ate n'abagenda okwewandiisa mu January intake twatandise dde okureceiving applications zammwe yitawo ko wali ku ssomero ku lunaku olwa Monday ne Tuesday waliwo half bursaries n'abasobola okujja leero bwe tuva wano gye tugenda mujje twogereko nammwe mwizi muzadde ng'olina omwana nti yayita bulungi jangu tumuzuule n'amasomo mala weegali omuli agakukola cake okukola emigaati kukola pizza n'ebirala. Essimu ya Apple Skills eri 0754 225 0754 omuyizi ajje asobole okuba nga atendekebwa. Katukome katono nnyo oluvannyuma lwa messages zino. Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, senior 4 oba senior 6 tiwamalako kusoma tewayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication okukola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzongo bakery okukola keki emigaati ne pizza video production okukwata kamera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okukola sabbuuni w'emiti ne graphics design osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half bursary eri abayizi 10 abanasooka okwewandiisa teweerabira Apple Skills Institute yebadde eyitibwa London Media Academy tusangibwa ku Old Kampala ku Commercial Plaza nga wakava ku Jumayi essimu noti 754 225 noti 754 225 Apple Skills Institute my skill my job my future. Omani kye weetaaga olwaleero ye ona katagira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe apples grapes wamu ne berries ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa ye milliliters 3 wamu ne cupa ya milliliters 5 kati waliwo ona eri buli muntu yenna weefunirika ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona freshness you can taste a product of Riham family. Buli
lunaku buli ssaawa palefem ekutambuliza mutabulemmere y'enkoko n'ebisolo bakuleetedde glucovit y'emmere y'obukoko obutuuka obutandikira eyamba obukoko okubuwa amaanyi atangira obukoko bw'okuzibikira emabega enkoko z'obutafuna stress ng'omaze ozisala emimwa okwewala okusala amagi gye mu bisolo kozesa glucovit nga fast aid awa ebisolo amaanyi era ayamba ebisolo ebitalina mazzi mu mubiri omulunzi ebisolo byo biwe glucovit bwe biba birwadde nga tonnabiwa ddagala lyonna